oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. BOCAT TV Minah Hyt buterevu nkomyewo tewerabire kubanga subscribinga ku YouTube channel yaffe, likinga ate roberenga commentinga. Nja kwongera okubeera nga mbajjukiza comments za mu kintu kikulu nnyo mikwano. Mwena batu followinga mukola kyamaanyi nnyo. Leero mu Love Doors Minah Hyt njagadde twogeremuko ku nsonga z'osobola okukola. Osobola otya okubeera nga weewa omwami w'emirembe, omwagalwawo, boyfriend, bawa oba osobola otya okubeera nga omuwa emirembe. Banange abawala abali eyo babakyala mwena abali eyo, omusajja omukubira essimu omutima ne gumutyemuka n'agitunulako, waba abadde alina kyakola n'akivaako n'agamba oba leero ataŋŋamba ki, kakati njagala bino byendeese wamangu biteekeko nnyo eriiso. Osobola okubyewala. In that osobola okubeera nga omusajja woono omuwa emirembe, naawe mwennyini ojja kufuna emirembe, wanaaba alina emirembe naawe ojja kuba nga ogifuna. Point number 1, omusajja muweemuko ku space, muweemuko ku budde ng'omusajja, tomubeera nnyo ku ttaya. Kino abakazi tukikozesa nnyo n'olowooza nti omusajja buli w'omububira n'obeera ng'omuteekako nnyo follow up, kye kitegeeza okuba nti omwagala. Eri abasajja baabikoowa tebabyagalira ddala. Omusajja muweemuko ku budde. Kati abakazi abamu mwayiga n'okubeera nga mwefoosinze okuba nga oyiga amanya g'abasambi b'omupiira n'ezi ttiimu z'olinga ali mu kusoma, oli bubi nnyo ofa oyagala obeere ng'omugoberera ng'agenda olaba omupiira. Can you imagine? Omusajja muweemu obudde, yeetagamu obudde obwo ng'ali n'abasajja banne, si buli kaseera nti olina okuba naye. Mulekeemuko ate ajja nakubeera ng'akulowoozaako oba ng'akumiise nga naye gwe buli kaseera omuliko, ogenda kumwetamisa abeere ng'akukyawa akutamwe ofuuke ekizibu gy'ali. So yiga okubeera ng'omusajja omuwamuko ku budde. Omusajja n'obeera ng'omubeerako lwatatambule naawe ne babeera nga bamubuuza banange nnyo kuwamuleseewa. Okitegeera nammwe abasajja mulekerawo okubeera nga mutulondoola abakazi. N'omanya nti nno mbeera waka waffe, n'obeera nga buli kaseera okyalakyalayo, kwegamba naawe wafuuka mwana ewaka waffe, tukubalire mu baana abazaalwa ewaka nga tonabadde n'okumpasa. Omuntu olina omuwamuko ku space. Kino point nkulu nnyo, mpaamuko ku budde nneme kubeera nga nkukoowa. Nego onaabeera ng'oliko buli kaseera ogenda ku losing meaning nga ne woonaaba oza okundabako si kipya buli kaseera, after all obeera ojja obeera onnoonya buli kaseera. Ndekaamuko mpaamu ku budde. Naawe omuwala ali eyo omukyala ali eyo, omusajja muweemuko ku budde. Mulekeemuko, muweemuko ku gapu, afuneko wasiza. Point yaffe ey'okubiri, omukazi yenna weewala okubeera ng'okozesa olulimi olulagira. Ng'olagira obuuza ebibuuzo ng'olagira olinga dikiteeta mu nnyumba oboggola buboggozi. Omusajja akomyewo waka ekifo ky'okumuwa ekyokulya oba okumuwa emmere omubuuza bibuuzo. Nkubegeera oba ozoolidde. Ekyo kitegeeza mbu omuntu tewali mukwano, olinga ali mu nnyumba nga muli mu training y'amagye n'omusajja. Mubuuze bulungi onoolya mukwano, nkubegere ku mmere. N'obutamubuuza n'ogimubegera n'ogimuwa kuba yagiguze. Ne bw'onadda mu kumubuuza ebibuuzo nkubegeera oba wazoolidde. N'omukubira essimu aba akyali eyo, ali biza ali stress, emirimu gimuleega akubirira nnyo kaddeeka. Ogenda kukomawo oba tweggalire. Twegamba n'obulwa n'engeri n'abulwa nekyakuddamu. Kati waka mwafuuka batujju, muyisiŋŋanya buyisiŋŋanya, oba olina ky'omugamba olina muweereza message naye ng'ewaka waali. Olulimi olwo olw'okubeera ng'olagira bulagizi. Kakkanya eddoboozi otutekemuko kawoowo, weekake, kiyinza okuba nga kikuzibuwalira naye weekake. Omubuuze nga omugambe kikola ky'alina okukola omukazi, n'omusajja ajja kukola ky'alina okukola. Point yaffe ey'okusatu, buli kingdom yonna alina mubeeramu queen, ate era mubeeramu ne king. Kakati nnyaba omukyala ali eyo, bw'oba ng'oyagala kubeera nga bakuyisa nga queen, naawe omusajja muyise nga king. Simple. Kitono nnyo, naye gw'oyagala okuba embejja bakwate bulungi mpola bakwegendereze, naye ate obugoka buboggosi. Kakati ssebo gwe tulina kuyita musajja, kubanga oba obugoka buboggosi toli queen. Queen alina okwogera obulungi, alina okukkakkana, alina okubeera nga n'omusajja addemu amaanyi abeere ng'akwagala. Naye obeera nga weeyisa ng'omusajja ewaka, kakkana omusajja abeera ng'omuwa ekitiibwa naye ajja kikuwa. Naye onaabeera nga weeyisiza ddala ng'ekitagasa tajja kubeera ng'akola ki? Ng'akwagala. Muwe emirembe, mwese nga king. N'abalala bamuwa ekitiibwa, naye bw'otaakimuwe ggwe nga ggwe, n'abalala bagenda kuba nga bamuyisaamu amaaso. Omusajja wo omutwala ng'ekyonziira, omwogerako bubi, yenna wobeera omwogerako mu bantu omutwalira ddala ng'atalina magezi, ng'ekintu ekitaliimu. Lwaki? Ate nga yeewo gwe walondayo mu bangi. Tukimanyi bulungi nnyo mu buli kingdom yonna gy'osanga mubeeramu king, mubeeramu ne queen. Naye gwe oyagala nnyabo bakuwa bwa Nnaabagereka, naye nga tosobodde nabbukolerera
kubanga Nabagereka tukimanyi kabaka wabeerawo ne Nabagereka kwegaba mu queen omuntu ng'ekitibwa kimugwanira ddala kati ekyo ekitibwa olina okikolerera n'omusajja muyise nga king naawe bakuyise nga queen osobola okubeera ng'ofuuka queen mu bwakabaka. Pointi yaffe ey'okuna weewala okubeera ng'oteekawo kiremya oteekawo excuses mu mbeera nga zino wammanga omusajja akomyewo akusanyukidde bambi akusuubira okuba ng'ogenda kubeera nga nawe omwelkaminga wabula olaga wakooye dda toyagala akwateko toyagala ayogere kwegamba buli kimu yeefeeko tonkwatako mpulyawo binasiyo gwe kaseera oba mulwadde bannange abasajja kyova olaba batulekawo ne bagenda mu buzigo ne bapangisiza abawala abali ready wano pastor Bugingo yakitugamba nti gwe obeereyo nga toyagala bakwateko wali ayagala omukwatako every now and then nga goli eyo oli mukoowe ebizibu bikwetimbye bwe nawe nawakoowa wadda tokyayagala kumanya omanyi wamalayo naye ng'ate obuzibu bw'oyolekedde olina okubeera ng'oli available ate olina okubeera ng'ebintu ebyo obiwuliriza omusajja byagambye wabanga akugambye munnange mukwano masaje ngako ku mugongo nkomyewo nkoyerero nno nkoze nnyo ne omulaga nti oli mukowunyo agenda kufuna kimukolera ate ng'alembese bali abaana balinze essaawa yonna bali ready tebanyiiga tebavuma tebakowa boogera bulungi kaseera obeera mu bisiibo osibye simanya dries ezo dry nozisiba ne ziggwayo n'obeera mu kusiiba buli kaseera toyagala musajja kumuwuliriza toyagala kwoge toyina budde bwe kwegamba oli awo mwafuuka ba Luganda come on musajjawo so sigama muno we yakuteekewaka wamalayo no omusajja beera nga omwagala n'omutima gwo gwonna nga totekawo kiremyambu kulwokubanga baawo omusajjawo talina jjajja kulaga walala ino okukigumira kwegamba agumire ebizibu byo byonna nedda mukwano. Pointi yaffe ey'okutaano weewala okubeera ng'onafuya omusajja ono mulina we mutuddeko munyumya twalira ddala nga talina yadde ekyamagezi kyasobola okuba nga avaamu kwegamba gw'onafuya munafuye bw'abaako kyakuleetedde ku mmiza n'akiteekawo nagaamu n'emikwano tusobola okukola bwetuti ne bwetuti ne tufunamu kasente naawe olina kyoyinza okuteesa gwe wano sente ezizo zirabika ezizoofuna zaakunywa olina ekyamagezi kyoyinza ddala gwe okukola naye nga mukazi wannaba kyoyinza ayinza okwogera bw'atyo omusajja olina okubeera ng'omuzzaamu maanyi n'obeera ng'omuwuliriza so si kumunafuya talina kyayinza kubeera nga yeeyongerako nga gwe omukazi oyogera bw'otyo. Musajja wattu akomyewo bimusobedde sente zibuze agambye wayeka nnyo kenzira ewaka naye n'ewaka gy'akomyewo agenda kukusanga ng'olinga ngo oli mukumunenya omubleminga bubleminzi gwe ezizo zirabika abalala bo nga bazifuna gwe ezizo we zaali zirabiseeko sente zibula muddemu bulungi omugambe leero lwe luba luganye linda olw'enkya leero luleke ennaku ezimu ziba bwe zityo mulimu ebigaana naye tugezeeko enkya tofaayo muzzemu amaanyi naye gwe oleekaana buleekaanyi muyisiŋŋanya tolina na budde bumuwuliriza oyagala ssente wakedde genda kola kati onyusa okubodde okolayo ki okola mayinja abazikola bazijjawa bakola batya yiiya ng'omusajja badde nga makikakatako bannange ebintu ebyo si birungi mulina okubyewala. Omusajja buli w'omunafuya kitegeeza gwe obanga gw'osoosa omunafuya teri mulala ajja mubeera nga amuwa respect ng'omunafuyiza kati abantu abalala babeera bali mu zi meeting mpa ekyokulabirako muli mu meeting zambaga oba kwanjula nga mwonna weemuli omwami wo waali naawe wooli n'abalala awanisa omukono omusajja wattu abeeko kyatesa tuula totawaana kikyogenda okwogera leero ne musajja wattu onaaleeta mmeka n'omulaga mbu talina yadde kyasobola okuvaamu teri ayinza kubeera nga amuwuliriza nga gwe maama n'abakyalo weewaka gwe bwotyo gweoyogedde bwotyo ng'ebigambo ebyo bivuddemu ggwe teri ajja kumuwuliriza teri ajja muwa kitiibwa. Omusajja wo muyise bulungi n'abalala bamuwa ekitiibwa. Wano wokka ku BOCAT TV Minah Hyt mba signing out teweerabira okusubscribinga bye. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV